Molina, DJ Goche, Kele freestyle, but artist nawe can, yo Mexican dollar, bano bona bageto youth fena. Yeah man. Wasazewo komyewo fire base nkadde fire tamulanga n'abaana webati. Yeah man, no fire base see obambo no fire base kadoba echingo bachi, but this is already born but like we are born and raised in this, you know. Yeah, so betulibana. And we're here to execute by giving you the best music, good vibes. What we take it now and go watch man. Yes. Yeah man. Man. Mwana Okumuwa gwamani nyo gotomanche chitegeza jendi. Kale sinze nze kabat pena ngabo tulaba waneno. You know? Yeah man, kulabisa. Labisa bano baheta mbalabe bagiya buli kimwe ne bambalabe takde mataka chatde machata bajja kwetuganze mbalabe bwembanga mvimba chiralu bwejukira biri ebisera nga tulya chimu balamu bayute na kujetu ngatoje jembe byechidawa nawe beramu bano betulabisa babi mu maso ga Katonda enjogera kobe bato babinyo nebyabavu babitunda n'abasumba. Yo, Baba Molinya, yo, chitegede. Owaye, abasinga balota kuyimba kone omukuru BobiWine. Neko wafunya kakisa no yimba na ekiwulika kitya. Sija kulimba. This is the biggest dream come true. Kuba bola ba Zex mu Ghetto Voice Search nga bali mu audition. Nga bola ba Zex right now, man, it's such a big movement for me, you know. Like career wise, nino kwetunulira mu ebintu bingi nnyo mbyechusemu. Nino kwetegereza, nino kwekanya, mu bintu bingi nnyo nga bw'omanyi man. Yes. Yeah. Abasinga kasitayima ne BobiWine kiba kiwedde. No. No, my brother. Okay. Remember, blessings multiply each and every day. Tomanya ncha Katonda kyagera. Era nga nze mani kino kigenda kuntwala wala nnyo, kigenda kuleeta ate ebirungi ebirala bingi nnyo, kigenda kuleeta emikisa, kigenda kuggulira. Okitegeera. Yeah, kubanga eno eberanga sign okulaga nti ghetto is not dead, ghetto still lives, and ghetto is there to stay. You get it? Yo, ghetto is get higher education and teach the others. So this is what we preach. Yo, mad, you know? If you don't know now, you know. This is the youngest and the baddest ghetto prime minister, gang boss. Yo, Jeka, stuck to them. Tell them. Yo, people, the gang box. Muchimani mwena ntera generation, you know? Zex. Era mwana sagala kwerabira nnyo nsaba kusooka kwebaza Katonda ate mwana njagala kwebaza nnyo ne dadi wange okumpa omukisa like sinze nzeka ne Fefe Bosi ne Caesar ne Rasnubian man mwebale nnyo era that is a big blessing mwana kino temumanyi boy done magic. Bless up Dan Magic. Wotagede koneze ne Fefe Bosi yagame tikuwa mukubire simu. Ajja no mobirako kubigezo. Yeah, because daddy na mumetinga ko one day ngali ne first lady nangamba Zex njagala kuwayo omukisa. Kade mwako. Nangamba Zex njagala kuwayo omukisa. Omukisa ogwati. Gogo toguyita mukisa. Gwe chochitachi. Owaye, ngamotoka mu studio vibe yali etya. Just vibes kati bomaningo otuse ku Mukama kye wali oyagadde. Oba olina okweexecutinga. Era naye kya like in the song ali mugezaako okusendinga obubaka agamba bano be baana bange mubaagale nnyo mubawagire mubalage ekkubo. Fefe Bosi yagamba nti bwe yatuuka n'alaba omukulembeze n'abeera very nervous. Gwe layini wazijjawo jukira kati nze mba naye buli kaseera bamugaddemu biki yes walere magezi okitegede naye ku luno kyali kyanjawulo akasana kaali kayaseemu nga n'obukuba nga bw'omanyi kali. Yemwe ba chosen one. No. Jukira ghetto tosobola gimalayo naye ofunayo abamu b'omulisa. Not only me, nti Bobby oba mention is out of his mouth, but yampaddeyo omukisa nga si ku bantu bandi wanjawulo.
No. Batugamba nti omukisa gwali gugwo n'osalawo oyagalize muganda wo Fefe Bush n'omukubira. Okweyagaliza mu buli kimu. Yes. Bati abasinga mu industry tebeeyagaliza. Ekyo kibi nnyo kiri mu kutuuza amabega mwana. Ate namwe bannamawulire si kyakabi mukulembeza nnyo ebintu like mwana muzimbe ba artist bamwe mubakole babe bakabi kuba kati olaba Zex alina akayimba ne BobiWine. Tomanya ekyasoloka kuba ne Akon. Okitegeera n'agikuba ne Vibes Cartel. Nakola n'abalala bonna abashatawale kati ne Jose Chameleone yampayo omukisa. Kati ekyo bokiyita ki mwana? Kitegeeza bamuzeeyi baffe mwana like a blessing. But tuda mu nkambi yammwe oba out of the nkambi. Yes. Abakulu abamu betwandiyozza kino be bamu ku batwala industry eno bebekulu. Tabayo n'agamba nti ye tasobola kusomesa mwana we MDD. Ate nga president ye agamba yasomesa. No kati nze wabeerawo ebintu ebimu nga ndaba byaba muzeeyi neŋŋamba kati abo kati nze ndi wano anti olaba right now kyetuliko kukola tulina okukola music. That's why we chose it and that's why we don't abuse it. You know, oyinza okuba yalina kyeyala agezaako okulaga ekyenjawulo ate mwe ne mukifunamu bulala. Okitegedde, the reverse is true. Kiri kisobola okuba the other. So simanyi gwe engeri gy'okirabamu nga Bayibuli abantu bangi bagivunula mu ngeri ya njawulo. Okuba nti over the weekend omukulu Eddie Kenzo yavuddeyo n'agatta abayimbi. Yagasse King Saha ne Bebe Kulu. N'agatta Balaso ne Shiba. Kino kitegeeza ki music industry because entero zibadde to me that's just a statement like he made. Okitegedde n'agezaako okubaako obubaka bw'ayisaawo. Well and good. Ye engeri gyamu. It's okay. Kigambibwa nti mwaka nnyini abayimbi mwerwanyisa tobola nga industry yaffe ekyali wansi. No man. Because temweyagaliza. No, let me tell you something. Waneno okugambe ndi ne ba artist. Ono bamuyita EZD. Banange ensi njagalamu mulabe. Ono bamuyita EZD. Ono DJ Gucci. Ono Kili. Bano bonna ba artist. Okitegedde. Ono bamuyita Braino. Bano bonna Nashkan. Bano bonna freestyle. Ba artist. Tell me, kati ogoba wagala nkudde mu kibuuzo ki okozi obadde ombuzizza ki? Badde nkugamba nti abayimbi ennaku zino kigambibwa nti no tebeeyagaliza. Ekyo mwe muli mu kukiteekawo naye nga abayimbi beeyagaliza. Gwe ku shows meka zolaba nga abayimbi bajja ne bayimbira ku bannaabwe. Abatakikola mboba mbuki ebalo kubanga abalala basigalayo na waliwo ayagala olwana tujja bakuba gang mwana gendo bagambe mwana boy gendo bagambe mwana mbo mwana boy bayina manya banywa bisubi tulina amakonko